Okay. Ambassador Tony, abantu babuzeeko bagalize n'omwaka omujjo gw'emirembe. Balaba So TV mukola ky'amaanyi Mukama abawe omukisa. Tebigenda kuba bingi naye Katonda agenda kukola eby'amaanyi nga pastor waffe bwagamba mwaka gwa opportunities. So suubira opportunities ate beera ng'oli prepared kubanga Katonda ayagala nnyo abantu abali prepared. Abasumba bano boogera ebigambo naye abantu nga tebali prepared ne bimuyita ku mwaka ne gwako nga tafunye kinnaga oba pastor ye mulimba naye nga ye tali prepared. So beera prepared mwaka gwa opportunities Mukama abawe omukisa. Pastor Bugingo yavudde n'agamba teri muyimbi wa gospel agenda sigala wansi. Free airtime ku TV. Teri yagambye it is going to take over now gospel industry. Ate ne bwolaba kino waliwo abangi abalina ebivulo ebyensi naye nga tebirina abantu bwe bati. Ensonga eyo gyogerako ki? Nze mpozi kye nebaza Mukama olwa pastor wange Musumba Bugingo nti ekintu kino yakitandika nga asaaga yakitandikira ku Lugogo nga tuli ku show ya muganda wange Levikson. Abantu ne bagamba waagize embugizi bw'atyo tagenda kuddamu naye twebaza Mukama nti azakikola kati ate yakitaddemu nnyo amaanyi nti buli wamu agenda kubeerawo nga gwomanyi kyekitwala TV okulaga live almost hours 3 hours 4 kitekinga money naye kitegeeza Musumba aba asize mu njiri. So twebaza Mukama olwa Pastor Bugingo nti n'abalala nze ndooza abasumba balabire ku weeveni eri mu kutambula batwegatteko bwegasi basupporting gospel music agende mu maaso kubanga Musumba kye yatandika kintu kirungi nnyo tekibaddeyo mu gospel. So ffe ng'abayimbi tuli basanyufu nnyo nti pastor avuddeyo okulwanira gospel music mu ngeri y'enjawulo etabaddeyo mu ggwanga. So twebaza Mukama olw'ekyo. Yes. Thank you so much. Of course, tuli wano mu concert ya Pastor Wilson Bugembe and of course very many artists babaddewo kulwa Pastor Bugembe. Kino kiraga nti gospel industry is taking over. Godfrey Mwebaze, thank you so much.